Omuzabbibu kwa mazima ye Yesu nyini bulamu kafe matabi nekye tulina kubala bibala biberewo amatabi agalongosa agabala ebibala nasalira agatabala agawekulako nasula tena bocha. Omuzabbibu kwa mazima ye Yesu nyini bulamu kafe matabi nekye tulina kubala bibala biberewo amatabi agalongosa agabala ebibala nasalira agatabala agawekulako nasula tena bocha. Ebibala by'otalatala era ebibala by'ensonga ewa Yesu olitwala ki nga tolina bibala kusalirwa tukiriza byakwetaaza era okola ebyo byakutumye newoligedde oliba mugumu olina ebibala by'omulaga ebibala by'otalatala era ebibala by'ensonga ewa Yesu olitwala ki nga tolina bibala kusalirwa tukiriza byakwetaaza era okola ebyo byakutumye newoligedde oliba mugumu olina ebibala by'omulaga. Tabala atemebwe ero tambika obaleko ebibala ebirungi eby'obulamu omuti omubi kubala bibi n'omuti omulungi bibaliramu somamu baleko gyokakase Matayo ne Yokaana babiraga. Ebibala by'otalatala era ebibala by'ensonga ewa Yesu olitwala ki nga tolina bibala kusalirwa tukiriza byakwetaaza era okola ebyo byakutumye newoligedde oliba mugumu olina ebibala by'omulaga. Obulamu buno ng'okunsi bwabutalimu busaanawo naye Yesu abutuyisaamu tutuukirize byatwetaaza kyokka amasanyu tetwettanira n'obutawulira ddoboozi lye eby'ensi bijja ne bituwabya ne tugenda engalesa. Ebibala by'otalatala era ebibala by'ensonga ewa Yesu olitwala ki nga tolina bibala kusalirwa tukiriza byakwetaaza era okola ebyo byakutumye newoligedde oliba mugumu olina ebibala by'omulaga. Munsi muno bwe tutambulira mulimu bingi bye twetaaga eby'amakulu n'obutali ne tubikola olw'amagoba obujeemu bwe tutambulira ne bujja bufuuka ekyambika ne bitumenya ne tukoowa nnyo olw'ebikugu ebingi ebizito. Ebibala by'otalatala era ebibala by'ensonga ewa Yesu olitwala ki nga tolina bibala kusalirwa tukiriza byakwetaaza era okola ebyo byakutumye newoligedde oliba mugumu olina ebibala by'omulaga. Ebibala by'otalatala era ebibala by'ensonga ewa Yesu olitwala ki nga tolina bibala kusalirwa tukiriza byakwetaaza era okola ebyo byakutumye newoligedde oliba mugumu olina ebibala by'omulaga. Yagala balabeho osonyiwe abakunyiza oliba mulamu newoligedde oliba mugumu olina ebibala by'omulaga. Yamba abanaku abeetaaga era ojjudde okwagala newoligedde oliba mugumu olina ebibala by'omulaga. Yagala Katonda n'omutima gwo obutaleka bukasenge muli
liba mugumu olina ebibala by'omulaga kkiriza ekigambo eky'obulamu leero okulawo omutima gwo ne bw'oligenda liba mugumu olina ebibala by'omulaga. Malamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala kwebaza Mukama Katonda kubanga mulungi n'okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Abali ku TV tubaaniriza mwebale okutwegattako kyemukola gye kiri n'abali ku radio bwe mutyo. Neiba muŋambire nti sanyuka kubanga Yesu awulidde okusaba kwo. Muŋambire. Andi yagandi musabe mulikola mutya? Munoonye mulikola mutya? Simple. Then why worry? Why worry? Lwaki weeralikirira ng'ate ayagamba mulamu ate gwe okoze paati yo okoze kye yakulagira. Sigamba nti mwana wa muntu nti enkonome ya Uganda yamusiiye oba yamuyisizza bubi. Enkonome ya Uganda ne bwetabuka etya ey'omuggulu eba tennatabuka. Waliwo awulidde kye njogedde? Enkonome y'ensi yonna ne bwetabuka ey'omuggulu eba tennakola etya? Tennatabuka. Kati gwe gw'osalawo obulamu bwo oba obwesigamye ku ya Uganda oba ku ya Amerika oba obwesigamye ku yeggulu. Factors ezitabulatabula enkonome y'ensi eno mu ggulu tezituukayo. Wali awulidde kye ŋŋambye? Mu ggulu tewali lockdown. Mu ggulu tewali Ebola. Tewali COVID. Mu ggulu tewali lutalo lwa Ukraine ne Russia. Tebiriyo mu ggulu. Mu ggulu wateredde entende. Ate gwe oli mwana wa ggulu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Teeka mukono gwa ggulu ge nti ayi Mukama nkwebaza ggwe ayanfula omutuuze w'eggulu. Yogera namaanyi nkwebaza ggwe Mukama ayanfula omutuuze ow'eggulu. Ebyawano nga bitabuka ngenda kutunuulira ggwe kubanga ewwo tewannatabuka. Ebitasoboka eri abantu gwe by'osobolera ddala. Abaana b'abantu bye batasobola gwe by'okolera ddala. Ate gwe taata wange, gwe mugabirizi wange, gwe muyambi wange, golokoka ayi Mukama abalabe bange basaasaane mu linnya erya Yesu. Nti ataagaana mwana we ye n'atamukomako n'atamulemesa kujja n'atamugamba togenda mwana nga tojja beeteekera togenda mwana nga oyeekayika gwe nnyina. Bayibuli erina kyebuuza kyewuunyisa. Bayibuli ebuuza he that spared not his son, his own son. Bayibuli neba ne Bayibuli ewulira Bayibuli n'akaka owuni bawulira nga baagala kabeere mu owuni kubanga ayinza okuba adopted, kubanga ayinza okuba mwana wa mukazi, mwana mujjana nnyina, kubanga ayinza okuba mwana wa muganda we nga muganda we yafa n'amumulekera nanga ndi omwana oyo abeerawo nanga naye kano ngeri muganda wange gye yakandekera bwaba nga lwo bwetava okusaddako omwana agenda okufiirira ensi eno yonna kampeekwa n'akaana ka muganda wange. Wano bawandiikirawo dda his own son and the only son. He that spared not his own son but delivered him up for us all. Nze mu lunyiriri luno obwo bwe businga okunnyomera. Eri waggulu waliwo akagamba his own, ako kakulu wokalowoozaako. Eno mu maaso wali akagamba but delivered him up for
us all. For us all. Mama nyabo. Abantu bakolagana n'abantu nete bakolagana n'abantu bonna. Naawe inayo emikwano nesi buli muntu nti mukwano gwo. Naawe inayo boyazika nesi bonna nti obazika. Ani awulira byenjogera agambe nti amina. Naawe ina boyita ku pate naye mama si bonna bokukyalo nti obayita. Mulimu bwogamba yo talinyanga ewange. Yanjogerera nnyo nga tuzimba wano. Anjogerako ebigambo mpaayiriza. Yakola ne bw'atyo oyo gw'olaba. Tatwagala yatta enkoko yange. Oyo gw'olaba yatta n'embizi yaffe yagiwa obutwa. Tebali abengeri ng'eyo. Boga nti oyo tombulya n'essimu yonze sigikwata. Era gwe nga bakufudde Katonda. Gwe tusobola okubonaabona. Gwe nga gwe bafudde Mukama tusobola okubonaabona ku nsi wano kubanga otandika okulonda munoga gwe tolinnye wange. Gwe nkutta lwaleero. Anti gwe Katonda. Katonda yatuyamba nnyo noba nga si gwe Katonda. Gamba ne bakune nti kabula Katonda yatuyamba noba nga si gwe Katonda. Gwe ne bakufuula Katonda okumala ewiiki emu emirambo gigwa. Ewiiki emu naga gwe Katonda gwogenda otula mu ntebe ya Katonda okumala ewiiki emu. Tulaba abantu abatondoka nduga nti oyo afudde ekintu abadde tamwagala. Omanyi abadde amumanyiranga nnyo kati ke yafuse Katonda amutuze. Yamugyewo. Kubeera Katonda mu ngalo alina ekisa. Gwe nga wafuse Katonda waliwo nannyini bbaala asulanga mulamu. Ebbaala yo giggala naye n'omulumisa oluggi lw'ebbaala. Nannyini ssabo oyinza omwokyera mu ssabo. N'omugamba osinza atyo birala nga nze wendi nze ndi Katonda gwe n'osinza ebirala. Aba ayingira bw'ati mu ssabo. N'omulumisa oluggi oba n'omwokyera mu ssabo lye. Anti siiga olangirira fire. Oga fire! Oya mu ssabo tavaamu oyo tafuluma. Ate oli ayakubbako omusajja asula. Mukoneko mugendi bagamba gwe. Asula. Oya asiirira muliro oyo bamusanga lyanda. Oyo bamusanga wamufudde vvu. Naye Katonda yeewuunyisa gandi wabula yeewuunyisa. Wulira olunyiri bwe lugambye. Naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna. N'abalabe be nga mwabatwalidde. Ataagaana mwana we ye. Naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna. Oba okubangala okuba zinoge. Kubira Katonda olw'ekisa kye ekingi ekyenkanidaawo. Kubira Katonda mu ngalo olw'okwagala okwenkanidaawo kw'alina. Naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna. Ewatali yadde okusosola, ewatali yadde okutunula ku kyalo naga nti oli musamize, oli muyaaye, oli mubbi, ono musazi wa nsawo, oli afuuwa mmindi. Oyo tomufiirira oyo mukazi omufiirira afuuye nnyo emmindi. Ye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna. Ku lwaffe ffenna. Kati oluddako lwe lulimu amakulu agasinga obungi. Lubuuza, how shall he not with him also freely give us some things? Abatasoma Bible baraba? Chigambye some things? Si chabule chigambye some things? Wanji? Chigambye some things? Mzembuza nabidi byosabira golaba nabyo mwebiri. Si chabulira gwe mukulaba ko nabidi byosabira nabyo mwebiri. Oba bagambyeko ebimu. Oba bagambyeko ebitonotono. Oba bagende okusinzira ku bugagga bwenga bwe yannaku zino bwana bayimiridde. Mukama nga bwana bayimiridde bwana akola. Bwe bagambye oba bagambye okusinzira nga yinkonome ajja tugabira ebintu byonna nga yinkonome bwene beyimiridde. Nga yinkonome bwene ekoze etya eyimiridde bwana akola. Abaana b'abantu babeeraga tunalaba ewiiki bwene etambula ensonga yongiwulidde naye tujja kulaba ewiiki bwene ekola etya. Oyo ye boyfriend wo bw'atyo bwe yakugamba. Era katola okuba ewiiki yazungazunga takyayagala kukwata simu. Oyo muntu taatawo naye bw'atyo bwe yayogera. Wamugamba njagala school fees kuddayo kusoma. Nagamba katulabe omwaka nga bwe gunaabeera. Katola okuba gwamutabukira talina kye yali akoze. Manyiyo mu ggulu eyo.
muggulu eyo manyiyo atabeeranga ka affected na economy ya Uganda. Oba omukubira engalo zikube zino gwe mugambe weebale Mukama, mugambe weebale okubeera Katonda wange. Yogera namaanyi gamba weebale okubeera Katonda wange. How shall he not aliremererwa atya? Kandukyuse namu. How shall he not with him also freely give us all things? Aliremererwa atyo tuwa wamu n'omwana we ebintu byonna wamu n'omwana we. Gwe ki ky'osaba? Gwe ki ky'osabira? Omanyi kye bayita omwana? Omuntu n'akuwa omwana we muwala we omuwase, n'agamba mukuwadde omuwase, a dear daughter. Wangi kiki kyatasobola kuwa ate wakuweredde omwana? Dear daughter. N'omugamba mbadde nsaba n'eyo DVD bagituwe. N'agamba leka twala mwana DVD yange giveeko. Oyo omulalu bamuzaala ddi? Oyo gyali akuwadde dear daughter, akuwadde omwana we, kiki atasobola kugabira? Gwomanyi value y'omwana? Omwana atandika okuteekebwamu value okuva lwagwa mu lubuto. Buli muzadde omusajja n'omukazi buli muntu atandika okusasula omuwendo ku lwa mwana oyo. Omukazi n'atandikirawo okuwandula, olubuto ntandika okwenyoola, okusesema ne kutandika, ogwo muwendo ali mu gusasula ku lwa mwana oyo. Oli bw'osiŋŋana nga ayagala omwana we omuvangako, yamanyi gye yamuyisa. Oli bw'osiŋŋana nga ayagala mwana we omulekanga, yamanyi omwana gye yamuyisaamu. Abamu bafa ku lw'abaana, abamu bakomayo ku lw'abaana. Era wagamba nga tokubanga ku mwana wange, toteekawo mpaka na lutalo na debate nga lwaki simukuba, genda okuba owuwo. Yamanyi omuwendo gwe yasasula ku lw'omwana we. Abasajja batandikirawo okusasula ssente empya n'enkadde. Kasita omukazi agamba nti oli mu lubuto, ndi lubuto, ng'otandika ozijja gye wazitereka, oba zakwewola jazisikayo. Kubanga ebintu biriko debate. Sente za antinento, bakayita antinento. Ogenda mu ddwaliro buli wiiki, manya buli mwezi. Ne bw'aba agenda kwetololera ku roundabout ewandege yakomewo, era zigenda. Oyina ozisasula, gwe wateekamu olubuto. Mukama yeebazibwe. Osasula paka. Kakati ate n'omala okusasula ezo n'otandika school fees. Ze basaba zowaayo, tebiriko debate. Omwana abeera mu value etayogerekeka. Era omuntu alina watuuka omwana nga bw'eba yamukubye bw'ati calculator omugatta gye yatandikira ne gy'atuuse, nga tewali asobola kuwa ssente ezo. Wanene njagadde kikuleetera bwe ntyo otegere value eyakye bayita omwana. Naye omuntu wamukwata namuga nti oyo mukusizeemu, kiki ekirala kyatasobola kuwa? Akusizeemu omwana gw'amaze okusomesa alina ne diguli ku mutwe ku semester eno eya milioni 2 milioni 3 n'agamba oyo mukuwadde. Kati ng'omugandi badde nsaba ompeeyo enkoko eya buleira nga ndiva ku nkoko yange sigaba nkoko nze. Sigaba enkoko, ate enkoko gyatasobola gaba ate nga yakuwadde omwana. Njogera ebyo kugamba akakantu koli mu kusaba Katonda katono nnyo okusinziira ku kye yali akuwadde. Oba okuba engalo zikube zinoge. Era kakweraliikiririza na bwereere. Era n'okudawutinga Katonda ku kantu ako n'omunyiza kimunyiiza, n'okwewunya akwewunya. Agalaba ono tabuono namuwa mwana wange mulamba kumwagala kwe mukolesa okwagala kwe mwagala. Kati andawutinga olwakano kasaba ndi wano nga njogera gy'oli. Ekyo ky'osaba Katonda eyo peanut. Era teeka n'omukono waggulu omwetondere. Teeka gula omukono wetondere Mukama. Omwebuusabuusa alabika takyakikoze, mbukirabika kinene nnyo, mbukirabika kyamulemeredde, ayakuwa omwana. Teeka omukono waggulu mugende, Mukama onsaasire. Yogera, Mukama onsaasire.
olw'okubuusabuusa olw'ekyo kye nkusaba ate nga wampadde ekisinga obunene gwayampa omwana wo tewali ekyo tasobola kumpa gwayampa omwana wo ennyumba kye kiyogera ayi Mukama gwayampa omwana wo siwulira agamba gwayampa omwana wo kati ennyumba kye kiki gwayampa omwana wo yogera gwayampa omwana wo kati okuwonyezebwa kye ki gwayampa omwana wo kati visa kye kiki gwayampa omwana wo kati obufumbo kye kiki onsaasire Mukama olw'okubuusabuusa kuleba bye nkusaba weebale kubanga buli kyensabye na buli kyensabira na buli kyenjayaanira ogenda kimpa obanga wampa omwana tolina kyotasobola kumpa mukubire mu ngalo ng'omwebaza mu linnya lya Yesu. Yongere engalo. Ekyokubiri kyenjagala okufundikira nakyo Dawudi. Tulina okulwanagana ne Dawudi eva emitima gyaffe yereetedde abantu amu okuba nti tunafuna bye twagala. Sitaani yeeyambisa ebintu bingi okuleeta Dawudi emitima gyaffe. Sometimes yeeyambisa past your past ebyafaayo byo nagamba you don't deserve this because of this kubanga wakola bwoti kino togwandi akifuna omunye Mukama ajjukira nti mu 7 mu gumu wajjamu olubuto nolekyo kikyomusaba tajja kikuwa kuba wakola bwoti ne bwoti. The devil uses your past to condemn you. Don't allow condemnation mu mutima gwo. Tokkiriza musango bw'oba weenenya ekibi ekyo nga wakyenenya nga wakivaamu. Lekera okukkiriza Setaani okusalira omusango buli kaseera nga yeeyambisa ebyafaayo byo. Osubira ogamba nti amiina. Bayibuli egamba etya? Kale kaakano tebaliiko musango. Yogamba tekiri mu ssuula y'emu. Mu ssuula y'emu mwe tubaddemu ebiri ebyo. Kale kaakano tebaliko Baluumi mmeka? Owulidde era Baluumi 8 gye tukyalimu. Kale kaakano kyogere nkiwulire ng'ogamba neighbor ndi kale kaakano tebaliiko musango bonna abali mu Kristo Yesu. Baluumi 8 mmeka? Ffenna tusomere wamu. 3 go. Ffenna tusomere wamu. Kale Kale mbawulidde. There is no therefore. Ate ako nkaagala. Wana oluzungu oluyigo olubukulu lulina engeri gye lunyuma. Wulira. There is therefore. There is therefore. Now. No. Oluzungu lulina eswaga. Asooka n'abanga agamba nti weekiri ate n'akijjawo. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Are you one of them? Are you one of them? Are you in Christ Jesus? Are you in? The problem is that some people here are on. They are on Christ Jesus. Now, those are not the one I'm talking to. I'm not talking about those abali on. Nze mbuuza oli on oli in. I don't hear you. Oli on oli in. Omanyi ekyokuba nga wavudde waka ng'ozze ku CFC. Tekitegeeza nti oli mu CFC. Abeeko osobola obbagamba nti ngenze ku CFC. Era bangi nnyo abajjano ne batayingira mu kyaki. Bo ne bakoma ku CFC. Era ne yebweru kati bw'obanoonya gye bali. Waliyo ali eyebweru eyo. Nga naye mulokole. Ne nga bamukubira essaawa n'essimu. Ne bamubuuza oli ludda wa Kabanda? Naga ndi ku CFC. Kati ekyate bali bawuliranga abagendi ali mu CFC. Naye tekitegeeza nti alimu abaku ali ku kyaki. Kati waliwo enjawulo wakati w'okuba ku kyaki n'okuba mu kyaki.
abampulira mwekka mugambeko nti amina. Abawulira mwekka mugambeko nti amina. N'ebya Kristo bwe bityo bwe biri. Waliwo enjawulo wakati w'okuba mu Kristo n'okuba ku Kristo. Kino kye boogerako ene provision ekwata kwabo bokka abali mu Kristo. Gw'oli luddawa? Sikyawulira. Gw'oli luddawa? Bishop Ramanzani oli luddawa? Oli ku oli mu? Maama nyabo obanga totegera kabi akali mu kubeera ku jangu kabuuze nze gwe katuukako. Emyaka giringa 25 egiyise nali nva Salama kuba gye nasulanga ku mulembe ogwo oluguudo lw'e Salama tulabangako mmotoka twali nyanga z'epikapu okuvaayo ate twakeranga ku makya nnyo kuba tezaabanga nnyingi nga za bitongole ze tulinnya. Kwaliko emu y'omwami bamuyitanga Kasujja. Kasujja oba yafa ayinza okuba yafa yatuleetanga nnyo tujja e Salama. Naye nno olunaku lumu nakeerewa okuva ewaka navaayo essaawa 4 ngenda mu kibuga. Kati ate ne Kasujja eky'omukisa omulungi oba yali akomewo waka kubaako byanona. Mba nakayimira ku stage nga ndaba Kasujja avaayo eri ewuwe pick up ya cream ya judiciary twagirinnyanga nnyo naye nga Mukama okikoze. Kasujja wunajja nemukuba omukono ate ne ku face yali ammanyi nagamba mulokole ogenda ne mugamba ngenda tuule emabega awo ne njibuukira ne nteekayo okugulu mu pick up bwenti ne nteekayo n'okwokubiri ne ntula ku luggi olweggula. Kasujja n'asimbula emmoroka nze amagulu agange ne gadda waggulu bwe gati. Awo we nasigala Kasujja n'asimbula n'agenda. Abamanyi ku Salama ku stage ya Lwasa Kasujja abaatuukanga ku kereziya gye bayita kereziya ya Ponsian St. Ponsian. Kasujja atunula mu driving mirror ate tandaba siriko ku pick up. Kasujja naga ndi mulokole yayingiddemu olosambwa namulabye nga atuula nze nayimidde ne muleeta ate kati simulabako kumbe nasigadde wali wennyini we nali nnyidde. Kasujja n'abeera konsandi n'asiba. Kasujja n'addadde emabega agenda okudda emabega nga nnengera mu driving mirror neeronzeewo ku ttaka ndi mukwekunkumula enfuufu yonna egenze ku ngoye zonna n'akasawo akajji mu tekisi konna kafu katobye enfuufu. Kasujja n'adda emabega mpolampola n'ansanga nabuuza mulokole ate kiki ne muga Kasujja wansudde naawe. Kati obuuzaamu ki? Wansudde nga talina nnyo kyakunkolera. Kasujja n'agamba sole mulokole sole ddamu olinnye ddamu ate nga n'agaanira wa nenziramu nenninya naye enkokola nga zina obuse engoye zonna zitobye enfuufu. Ekizibu kyava ku ki? Gamba nti kubeera ku pick up. Kubeera wa? Kasujja teyamanya kubanga ye yali ludda wa? Siwulira. Kasujja teyamanya kubanga ye yali ludda wa? Be yali nabo mu maaso ebizibu ebyantuukako byonna bo tebyabatuukako kubanga bo baali ludda wa? Baali munda nze ndi ku pick up bo bali mu pick up. Oba kungulu ebizibu ebituuka ku bali kungulu byanjawulo kwebyo ebituuka ku bali munda. Wangi ali kungulu ku pick up enkuba bw'etonnya nannyini pick up tayimirira alina gy'alaga. Gwe tomunyumiza ndisoba engeri y'enkuba gyetandise tubadde tukusaba ssebo opakingeko okugundi ku petrol station yawo esooka ekyo tugenda gandi ate awo mbanki bala ntya mweyiye funa kye weebikka ng'alinga yakikuwadde n'eryoka esabula gwe n'eteeka wali omusana bwe gwaka gwokya ggwe. Bwe nasoma awo we tusomye ne ndyoka nkizuula nti ensi erimu abantu ba mirundi ebiri abakristaayo. Mulimu abakristaayo ba mirundi emeka? Abali ku n'abali mu. Uganda eri 85% Christians. Ate amasabo ge tulaba buli gye tugenza okuziika ng'okumpi n'amalaalo awo wali ebbali waliwo essabo ate nga mu lujja tusoose kusoma niwe mufune tumusomerera naye ogenda bwetyo okusitula omulambo gutwala ku bijja ate awo ebbalibbali nga liwo akayumba akaliko olubugo ate bannannyini masaba ago bibaani.
Uganda eri 85% Christians. Ate waliwo bitundu gy'otuuka nga waliwo abakyala abakuyita bo bennyini nga tebalinza obayite be bakuyita. Ogenda obabuuza amannya gaabwe nga be ba Jessica, Rosette, Janat. Naye nga mukyala ennyini yagamba anko yijja ebintu twabisazire ebbeeyi yijja hano. Ate waliwo n'abasajja abakyama ne bagula nga balina sapule mu bulago. Ekibuuzo bibaani abo in an 85% Christian country? Tukyalina amawulire gakyalipotinga abasalako abaana emitwe. Ensi ekyajjudde obugwenyufu, ebisiyaga bikutta akati, obubbi bukyalinga obubbi. Bibaani abo bakola batya? Abali ludda, abali ku n'abali mu. Na wano mu kanisa y'abalokole babaawo. Sikulimba toddangaawo n'olekaawo essimu yo n'ogenda mu kaabuyonjo ng'ogiresaawo n'oga nti neyiba jjagikuuma wazze naye. Omanyidde ku ki oba ali ku mukono kibega bwe mugende bakuŋŋambye ngenda kwegenderezanga. Obiyita byakusaaga olya kuba akalimi naganze nkwagadde figayo enkubi ennyo nze nkubye n'okukaaba n'enkaaba nze gwe ngenda okuwasa naye ng'ekyewunyisa omuntu y'omwoyo ate nawali mu kasonda alina gwe yakigambye ku Mande ate nawali emabega waliwo gwe yakigambye ku Lwokuna gwe n'akugyamu chipusi ne chikeni n'amulya n'alira ddala chipusi okutalekawo yadde n'akamu nga gy'oli ndi byaliko. Bwe wayitawo ekiraga nti engulirayo ne ku fooni njagala gye nina ekaddi engulirayo ne ku fooni naye nga ne mu kyaki yeeri alina gwe yaggyeemu essimu. Obusende bwe n'abulya n'obwa capital n'abulya. Wayitawo emyezi ebiri n'akubulookinga nga ne sekisi yamutwala ate nga wamusanga mu kyaki. Ekyo tekikumala okutegeera ni mu kyaki mu nnyumba ya Mukama mulimu abali mu n'abali ku. Naye naawe oba tewali ku bwe baali tebannakuwasa nga tebannakuteeka kompeta kati gwe sekisi wawaayo waaki gw'atali ku. Gamba ne bango akulira ngo mukute kibega bagende babuuza gwe ddamu mugende babuuza gwe ddamu. Tolabanga mwena gwe gwayawaayo sekisi ne guwamuwa mwena mwali ku. Abataliiko musango be bali ludda wa? Mpulira yogamba abali ku. Abataliiko musango bali ludda wa? Mu Yesu. Oba oyagala emisango gyonna gye wakola gikuveeko, oba oyagala ebyo byonna bye wakola bisangulibwe, oba oyagala byonna byerabirwe, va ku yingira mu Kristo Yesu. Oba okubanga lusikubeza nogendange naawulira. Kale kaakano tebaliiko musango. Ate oba tebaliiko musango kati ate olwo kyekikolimo kyabavaawa. Bane mukkirize embuuze nga mmaliriza. Kakati ate ebikolimo byo byavaawa bimwesibyeko. Obanga omusango gwe gutabaliiko ebikolimo ate bye byabasigalako. Buli kaseera weesali omusango mbulina ekikolimo mbuliko ekikolimo kya jjajjaawo. Mbwe emisango gyonna jjajjaawo gye yakola givunaanyizibwa ku ggwe. Mbwera ekikulemesa okufumbira maama we alina ekintu kye yakola. Mbwera ekyagana okufuna omulimu taatawo waliwo kye yakola. Kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Kati kiri gy'oli okuyita emisango gya jjajjaawo gyonna gye yakola n'ogyekomyawo n'ogyeteekako bajja gikuvunaana. Gyonna ojja givunaanyizibwako. Kiri gy'oli okuyita ebintu bya nnyoko byonna bye yakola emmindi ze yafuuwa n'embuto ze yaggyamu byonna n'obiyita ebikolimo ebyali ku nnyoko n'obiyita byonna n'obyeteeka ku mutwe anti owulira obyagala nnyo. Kiri gy'oli okulangira n'oga nedda ke nnamala okolokoka nze ngwamu eno kategole ey'abo abagamba nti kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Kubeera Yesu nga loba okitegedde. Gwe namaliriza okimanyiko ndi bwe twali nga tukyalina boonoonyi okumanya Katonda yatwagala nnyo. Bwe twali nga tukyalina boonoonyi Kristo Yesu n'atufiirira.
Ani yali alulabyeko olunyiriri? Ani yali alusomyeko? Ani yalusomako? Wanji? Ani yalusomako? Musomala manzani ndiye nombuuza lunyiriri. Ba Bible scholar mulisikeyo mangu nnyo. Bwe twali nga tukyali naboonoonyi, Kristo Yesu n'atufiirira. Yet while yet we were yet sinners. Bwe twali nga tukyali naboonoonyi, tetwali na batuukirivu, tetwali na balokole, tetwali na Bayibuli tetugimanyi, tetwali na ennyiriri essatu mu Bayibuli. Bino mbyogera okuyamba abantu abeesalira omusango buli kaseera nga ojjudde condemnation, sitaani ng'ayimiridde ku ebyo buli kaseera n'akulemesa okusaba, n'akulemesa okwekkiririzaamu, n'olemedde okukkiriza nti Katonda ali ku sayidi yo, Katonda akulwanira. Sitaani n'agamba buli kaseera Mukama takumatira, Mukama takulabawo, Mukama alina byakuvunaana, omanyi olina ebibi, omanyi oliko ebibi. Owaayi nze bwe nali nga nkyali namwonoonyi, nga n'okulokoka sinnalokoka, nga n'ebibi sinnabyenenya, nga ne Bayibuli sigimanyi, Kristo Yesu ne yeewaayo n'akola atya? N'anfiirira. That is how much he loved me. Balumi 5:8. Balumi 5:8. Olwo bw'otaluwandiika omanya tulina mulokole. Olwo nga toluwandiise kitegeeza gwe tomanyize bayita foundation ez'obulokole. But God commends his love towards us. Naye Balumi olwaleero yatujiridde. Balumi yekka mwe tutambulidde. But God commends his love towards us in that while we were yet sinners. We were born again. I don't hear you. We were born again already. I don't hear you. Were you already born again? Kitegeeza yatandika okukwagala ng'okyali na mwonoonyi. Maama nnyabo, ozanyisa omukazi akwagadde ng'okyali na mwavu? Omukazi n'akwagala ng'okyali na mwavu? Ate bw'ogaggawala n'alyoka akukyawa, aba mulalu. Aba mulalu. Bwe twali nga tukyali na boonoonyi, Kristo Yesu n'atufiirira. Gwe ng'okyafuwa emmindi. Gwe bw'ali okyafuwa emmindi n'emimwa nga giddugaliridde gyonna. Omanyi emmindi eddugaliriza emimwa. Okay? Lwakuba kati abamu bwe mwaloka Mukama abakozemu omulimu emmindi n'agisimulako n'oteekako ne lipstick ne gimyukamyukamukko. Praise the Lord. Mukama waffe ebazibwe. Naye emimwa ne bwe gyali nga kyali middugavu ng'okyafuuwa mmindi, Kristo Yesu ng'akubaza era ng'akwepikira era ng'agamba kola byonna by'oyagala okukola. Naye nze ŋŋenda kukufiirira, ŋŋenda kukugula na musaayi gwange, ogenda kuba wange. Setaani bw'aba ayagala atya tagenda kutwala mu geyeena, oli wange. Ani awulira ngambeko nti amiina? Nga tukyali na boonoonyi, Kristo Yesu n'atufiirira. Teeka gula omukono gw'omwebaze. Funa ebigambo ebimwebaza. Kolayo ebigambo awo. Kola ebigambo awo mu kamwa ko. Bikolemu essaala bimwebaze, bimusiima olw'omukwano mungi gwe yakulaga. Nti ne bwali ng'okyavuluuja, ng'okyatobya ebibi, ng'okyajjudde ebisooto by'ebibi, nga tofaananikako, nga tosemberekeka, ng'okyawunya, wali okyawunya sigala, wali okyawunya enjaayi, wali okyawunya omwenge, abo wali ng'okyali na mwonoonyi. Kristo Yesu n'akkiriza. Setaani n'amugamba n'ogwofiirira nga mwonoonyi bulala. Yesu n'agamba Setaani nti nvaako, oyo omwonoonyi gwe njagala era ngenda mufiirira lw'ekyo, wadde mwonoonyi nze mwagala, wadde mwonoonyi mwagala. Oyo Yesu ayakola ekyo. Kolayo ebigambo ebimwebaza. Mugambe weebala okunjagala obwenkanidda. Wanjagala nnyo nali siyagalika, wanjagala nnyo nali siyagalika, saaliko kinjagaza, saaliko kinjagaza kuba nali nkyali na mulabewo, nali nkyali na mwonoonyi. Weebale Yesu okunjagala obwenkanidda. Weebale Taata, weebale Ssebo, weebale Mukama, weebale Taata, weebale Yesu wanjagala siyagalika. Wamala omukubire mu ngalo, gattako engalo. Kati nze mbuuza nga maliriza. Obanga yakwagala okyali na mwonoonyi, kati ate bwe waleka ebibi yakukyaye ddi? Kati yatandise ddi okukyawa? Omuyita mulalu. Omuzadde n'ayagala omwana we nga muto, n'amuteeka mu ssente n'amusomesa. Omwana afuna ne digiri, n'afuna ne PhD, n'agamba ate kati yamukyaye, kati sikyamwagala, engeri gye yafuna digiri kati simwagala. Omuzadde omuyita mulalu, waliwo yamuloga, aba talaba valiyo eri mu mwana we. Obanga Yesu yakulabamu valiyo ng'okyafuwa n'emmindi, emmindi n'agiteeka ebbali,
n'agamba ono alimu ekyama, ono mwagala, ono mwagala. N'alaba ekyama ekyali mu ggwe, n'ava liwinga omwoyo gwo. Yakwagala okyali mutamiivu, yakwagala okyali na malaaya, yakwagala nga n'ebibi okyakola ebibi. N'akusipotinga n'agamba mwagala, ngenda kuyiwawo omubiri, ngenda mufiirira, ngenda mujjayo gyali, ngenda muleeta ewaka. Kati ke yamala okuleeta nga newala gye yakuva ku mutwe n'obwenzi bwagenda, kati ate lwe yakukyaye omuyita mulalu. Teeka omukono gulwo mwebaze omugambe Yesu webale okunjagala, webale okunjagala, webale okunjagala Mukama. Era ddala obanga wampa obulamu bwo, obanga wawaayo obulamu bwo ku lwange, tewali kyotasobola kumpa. Nolwekyo nsonyiwe okubuusabuusa n'ebbanga limaze nga nkubuusabuusa okusinziira ku kigambo kye mpulidde. Olwaliro ntegedde tewali kyotasobola kumpa. We wampeera obulamu bwo, we waweerayo obulamu bwo ku lwange, wandaga omukwano, wandaga okwagala, era wamma ddala tewali kwagala kulinga okwo omuntu okutuuka okuwaayo obulamu bwe ku lwa mukwano gwe. Webale Yesu gwayanjagala, era onsaasire, onsonyiwe bwe mbanga ekyo mbadde sikitegeera, ng'okwagala kwo nkubuusabuusa. Ayi Mukama gwayanjagala obwenkanidaawo, olwaliro nkitegedde tewaliwo kyotasobola kumpa. Webale ssebo, mukubire mu ngalo nga ziwera, bire mu ngalo nga ziwera, bire mu ngalo nga ziwera. Weyaweerayo omwana n'ebizibu byo waali obbiwonya. Yimirira. Weyaweerayo omwana, weyaweerayo omwana n'endwadde waali oziwonya. Weyaweerayo omwana n'endwadde ye waali oziwonya. Weyaweerayo omwana n'endwadde waali oziwonya. Oyo weyaweerayo omwana n'amasiga ye waali agasangule. Weyaweerayo omwana n'endwadde waali oziwonya. Taata weyaweerayo omwana ebizibu byo ye waali obbiwonya. Weyaweerayo omwana n'endwadde waali oziwonya. Weyaweerayo omwana tewali kimulema Mukama. Weyaweerayo omwana n'endwadde waali oziwonya. Wamma weyaweerayo omwana amabanja ye waali agasasule. Weyaweerayo omwana n'endwadde waali oziwonya. Ddala weyaweerayo omwana agalwadde ye waali ogawonya. Weyaweerayo omwana n'endwadde waali oziwonya. Weyaweerayo omwana omusaayi gwo ye okutukuza. Weyaweerayo omwana n'endwadde waali oziwonya. Weyaweerayo omwana ebizibu ye waali abisonyiwe. Weyaweerayo omwana n'endwadde waali oziwonya. Ddala weyaweerayo omwana yatwagala kumanyi tokaayo. Weyaweerayo omwana n'endwadde waali oziwonya. Weyaweerayo omwana omugugu ye waali agutikule. Weyaweerayo omwana n'endwadde waali oziwonya. Weyaweerayo omwana ebibyo ye waali abikolekooyo. Weyaweerayo omwana n'endwadde waali oziwonya. Mukubire engalo nga zinoga oyo webale Mukama, webale Yesu, webale Kabaka, webale Taata, webale Ssebo, webale gwayawaayo omwana n'ekyange okikolako, gwayawaayo omwana wo n'ekyange kakati okikolako. Webale Ssebo, webale Mukama, webale Kabaka, webale Katonda. Mukubire engalo nga zinoga.
Hallelujah. Oli omu ku abo balina omubiri? Tewali kikwetoolodde kyatasobola. Tewali kikulumbye kyatasobola. Tewali kikweraliikiriza kyatasobola. Yes. Olunyiriri lugambye ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna. Oyo talitugabira ebintu byonna wamu naye. Ataagaana mwana we. Think about that. Teyagaana ani? Teyatumma mwana we. Omwana we yasituka bw'ati ndi kangende mbafiirire. Taata kangendeyo mbafiirire. Taata kangende nfiirire ebibi byabwe. Yandigambye tulina bamalayika bangi wano lwaki togenda gwe gwennyina wekka togenda. Naye Bayibuli egamba nti Katonda bwe yayagala ensi eno okwagala bwe kwamuyinga obungi. Ate bw'agamba ensi tagamba miti, tagamba binyonyi, tagamba bikalooli, agamba nze, agamba ggwe. Katonda bwe yayagala ensi eno n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa ne banne abalala 15. Wangi? omu yekka. Omwana we eyazaalibwa omu yekka. Omuntu okuwa ekintu kyalina kyokka aba akwagadde nnyo. Ye ne we yandibadde n'abangi. Nze nina bana. Bene bagatuweeko omu. Omu simubawa. Kyaki gy'ovaamu. N'eggwanga ndivaamu. Ne Uganda agifuluma ng'omugende ku bwana bwo bonna bw'olina tuweeko kamu. Katonda okwagala yakwagala kwasukka kwamwerabiza laavu gy'alina ku mwana we. Wangi? Njogera bino byonna okuzimba ekintu kimu mu mutima gwo tekitandikireko okusaba. Njogera bino byonna okuzimba ekintu kimu mu mutima gwo. Njagala okkirize nti Katonda akwagala. Akola atya? Katonda akola atya? Ekyo njagala okiteeke mu mutima gwo. Era owanike emikono gyo mu bbanga otwalire ekikemu gwo mwebaze olw'okwagala kwakwagala. Mwebaze olw'okwagala kwakwagala. Njogera Katonda yatonda eggulu n'ensi. Njogera Katonda kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebaze twalire ekikemu ng'omugamba weebale Mukama kubanga onjagala. Genda maaso ng'omwebaza omugambe Mukama nkwebaza kubanga onjagala. Weebale Mukama kubanga onjagala. Weebale Mukama kubanga onjagala. Weebale ssebo kubanga onjagala. Weebale taata olw'okunjagala kw'onjagala. Weebale gwe ayanjagala obwenkanidda. Weebale gwe ayanjagala nga sinnakwagala. Weebale gwe ayammanya nga sinnakumanya. Weebale gwe ayansonyiwanga n'okwenenya sinneenenya. Nali nga nkyalina mwonoonyi, nali nga nkyalina mutamiivu, nali nga nkyalina malaaya, Yesu n'onfiirira. Yansanga ne mukomera nga ndi misango gyange. Nali nga nkyali muyaaye nga nkyafuuwa emmindi, nali nkyalina mubbi, Yesu n'onfiirira. Olonze. Bwe twali nga tukyali boonoonyi, Kristo Yesu n'atufiirira. Weewaawo. Yeebale. Ebyo byonna byalaga kwagala. Mukubire mu ngalo ng'omugamba oyo ayanjagala gwe bwenkanira. Kati nze mbuuza, oyo ayakkiriza n'akufiirira ng'okyalina mwonoonyi, wali okyafuuwa na mmindi, wali okyalina musazi wa nsawo, wali okyalina malaaya, wali okyalina musamize, Yesu n'ayiwawo omubiri n'akufiirira ng'afiirira. Bannange, abantu abafiirira bannaabwe mu nsi mwonna twali tubalabyeyo era gye bali. Naye abantu tebafiirira balabe baabwe, era abantu tebafiirira boonoonyi. Tosobola kusiŋŋana mubbi wali nga bamukakkanye bamukutte n'amatooke n'enkoko n'embuzi bamukuba emiggo noga nti kati oyo mumuleke mukubeemu nze. Ekyo tekisoboka. Tewali afiirira mubbi, tewali afiirira mumenyi w'amateeka. Buli mwaga ndi waayi guluma yaguzza gwe yakikoze kifiirire kisasulire. Abantu bw'owuliranga omuntu aga nti kwoyo nteekawo n'omukono gwange, aba aterawo muntu mulungi, aba aterawo we gwayagala so si omulabe we.
Yesu yamanya likodi okufiirira abali abalabe. Yebale Yesu. Okufiirira aboonoonyi. Bayibuli egamba bwe twali nga tukyalina boonoonyi, Kristo Yesu n'akola atya? N'atufiirira. Kaakati obanga yakufiirira okyalina mwonoonyi n'akusaasira, kati kiga agenda kugaanira wa okukuwulira ku ssaawa eno, okuwulira essaala yo n'okwanukula essaala yo n'okukola ekyo ky'osabira n'okujja mu bulamu bwo n'okutaasa n'okusumulula n'okuwonya. Agenda kugaana atya? Ekyokubiri, Katonda kitaffe Bayibuli egenda nti ataagaana mwana we naye n'amulwayo ku lwaffe ffenna. Gamba nti ffenna. Gamba kyogere nti ffenna. Kati ako nako awe wali ekyama ky'olunyiriri olwo. Akakagambo ffenna we wali ekyama. So si ku lw'abamu be yalaba nga batuufutuufu mukko, so si ku lw'abamu be yalaba nga batuukirivu. Nedda, n'abali bamuvuma, n'abali bamujerega, n'abali bafuwa emindi, n'ali abasamiza nga nti bonna ne bamuuliza na bano bonna tubagatteko nti bonna, noona akyafuwa emindi nti bonna, noona akyali omusamize, noona akyetunda nti bonna, n'amuwaayo ku lwaffe ffenna. Bayibuli ebuuza oyo talitugabira ebintu byonna wamu naye. Ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna. Oyo talitugabira ebintu byonna wamu naye. Omuntu bw'akuwa omwana we, kiki kyatasobola kuwa? Wangi nze mbuuza, kimbuliza naye bw'akunene mugende, kiki ekyo ky'osabira ky'olowooza nga kinene nnyo Katonda tasobola kukikola? Kiki ekyo? Osabira ki ekyo ekinene ennyo? Balumi 8:32. He that spared not his son, his own son, but delivered him up for all of us, for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Yebale oyo Yesu mukubire engalo ez'amaanyi. Zikubayo mwebaze Mukama. Kola boti. Eno twagirangira okubeera revival season. Wojjira no ku kyoto n'otegeeza Katonda ky'oyagala. Obudde bwe bubaawo okitegereza ddala n'omuweereza we n'akiwulira. Naye ne bw'obanga omuweereza we tekimugambye, wangi Kaana. Ani ajjukira omukazi gwe bayita Kaana mu Bayibuli? Ani ajjukira Kaana? Abala temusomanga ku Bayibuli. Ani ajjukira omukazi gwe bayita Kaana, mama wa Samwiri? Ani amujjukira? Kaana. Ebigambo bye byonna yabyogera wa Katonda. Era okumanya yabyogera nnyo, yatuuka n'okwogera ennimi mu mulembe ogwo ng'ennimi zaali tezijjanga. Kubanga Eri yagezaako okujja okuwuliriza ng'awulira ajobojja. Naye ye Katonda yali awulira Kaana by'ayogera. Wangi Eri kabona n'atuuka n'omumistake nga naga naye omukazi ono alabika atamidde, n'amuga neerekera ngaawo okujja mu lankyawa ng'omaze kunywa. Omukazi n'amuddamu, nze nfusse mutima gwange mu maaso ga Mukama. Katonda awulira emitima, yawulira essaala ya Kaana. Eri yekka kabona pastor teyawulira ono bye yali asaba, naye Eri yalina authority kuba yali kabona w'ennyumba eyo, yalina authority erangirira ng'emugamba bwe yamala okusaba ng'emugandi mukazi gwe genda byonna byoyogedde mu maaso ga Katonda, byosabye mu maaso ga Katonda, genda Katonda abikuwe. Hallelujah. Katukola boti, teweekuba njawulo, teeka emikono waggulu. Tandika okutegeeza Katonda ky'oyagala kukolera, ekisinga okusiiwa, ekisinga okuluma. Katonda yeetegese kiwulira, ffe tugenda gattako bugasi ssaala yaffe. Ekisinga okuluma ky'oba oyogera, ky'oyagala akole kyogani kino Mukama n'akikola. Ebirala binajja mpola mpola. Kino Mukama bw'okikola kyogere. Yes. Katonda gw'ayinza na Mukama. Wulira okusaba, wulira eddoboozi, wulira okukaaba, wulira okusinda kw'omukazi oyo, wulira okusinda kw'omuwala oyo, wulira omulenzi ono, wulira omusajja oyo, wulira omuddu oyo, bamukozesa ne bamusasula bulungi, ayagala kukola bibye, akukaabiridde, kyayagala kapito, zaabu bibye, ate tayagala bingi, ayagala miliyoni 10, ayagala miliyoni 5, okkamye byonna obirina,
ayagala okusumululwa. Taata wuliro yatazaalanga ku mwana ayagala omwana. Taata wuliro yatazaalanga ku mwana ayagala omwana. Taata wuliro yatalina bufumbo ayagala obufumbo. Taata wuliro yakoyo okubeera obwomu ayagala bufumbo. Taata wuliro yayagala embaga Mukama akoyo bwakawundo kakubya eddirisa. Akoyo obufumbo bwakubya kakawundo kakubya eddirisa ayagala bufumbo bubwe. Taata wuliro ayagala okutambula amawanga ayagala visa. Taata wuliro akoyo emizigo ayagala nyumba ye. Taata wulira. Taata wulira. Taata wulira. Abano bakaana baleero bafusse emitima gyabwe maaso go. Bafusse ebiri mitima. Bafusse ebibaluma. Bino bye boogera maaso go Mukama. Z'ensonga zaabwe ez'amaanyi. Bino bye bakwanjulira Mukama. Z'ensonga zaabwe ez'amaanyi. Bino bye bakwanjulira Taata. Z'ensonga zaabwe ez'amaanyi. Bino bye bakwanjulira. Z'ensonga zaabwe ennene. Bawulire. Taata golera omukono bataase. Taata golera mikono badugirire. Taata golera mikono. Taata sumulira abasibidwa. Taata wonya abalwadde. Taata wonya abalwadde. Wonya abalwadde Mukama. Sumulira abasibidwa Mukama. Taata yamba bitago kuyamba. Taata dukirira bitago kudukirira. Baabano Mukama Taata. Baabano bakulaajanira. Abalala bali eri ku TV. Abalala bali eri ku radio. Golera omukono gw'ogusumulira. Golera omukono gw'oguwonya. Golera omukono gw'ogutaasa. Golera omukono gw'ogudukirira. Mukama sumulira. Taata kutula enjegere z'abakwata. Taata wonya endwadde z'abasiba. Taata yamba. Taata golera omukono wonya. Tunulira abasajja n'abakazi. Tunulira abasajja n'abakazi. Tunulira abalenzi n'abawala. Tunulira abakoze bizinesi ne zigaana. Mu linnya lya Yesu Kristo basoma ne babanga basomera obwere. Mu linnya lya Yesu Kristo weewaawo Yesu. Mu linnya lya Yesu Munazaalesi. Wulira amaloboozi gano. Saala yeewulirwe. Wulira amaloboozi gano. Katonda akwanukule. Katonda yayanukula Saala leka naawe akwanukule. Yayanukula Kaana naawe akwanukule. Yayanukula Elizabeth naawe akwanukule. Yayanukula Battimayo naawe akwanukule. Yayanukula Battimayo naawe akwanukule. Yazuukiza Lazaro mu ntana naawe akuzuukize. Yataasa omusajja gwebaalinyisa waggulu ku nnyumba ne bamuwanika nawe akutaase. Ayasonyiwera n'awonya omusajja gwe baayisa waggulu mu kasolya naawe akusumulule. Ayataasa Battimayo naawe akutaase. Ayawonya omukazi gwe bayitawo ekikulukuto naawe awonye ekikulukuto kyo. Agaggawaza abaavu naawe akugaggawaze. Ayajjukira Mulodokaayi naawe akujjukire. Ayajjukira Mulodokaayi obwavu bwe ne buwona mu lunaku lumu naawe obwo buwone. Katonda asitula abaavu n'abatuuza n'abalangira naawe akikukolere. Asumulula abasibira akusumulule mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe omulokozi waffe. Amina. Kubengalo nga zinoga katusabire point of contact eno gemafuta agagenda okuteekebwa mu kibatu kyo ogateeke ne mu kyenyi. Katonda ayinza bana Mukama tuze maaso go nga tukwadde ekitiibwa n'ettendo. Watuwadde assignment eno wiiki eno bwe yabadde ng'etandika nti musabire abantu bange nange ngenda kukola ebikulu mu makkati gaabwe. Yes, Lord. Mukama ffe tugonze bugonzi kola paati yaffe. Ninga tumanyi nga paati yasinga obunene gwogenda gikola. Kubanga abalwadde gw'oli mu kubawonya. Abasibe gw'oli mu kubasumulula. Abawambe gw'obakutulako enjegere. Abawuulu gw'obazaaza. Abapangisa gw'obazimbisa mayumba. Abaagala emirimu egyabwe gw'oli mu gibawa. Kati tuleeta amafuta gano mu mikono gyo. Nga tugawunga gy'oli. Gawumuzeko ekisa. Gawumuzeko favor. Mukama buli gwe tugateeka mu kibatu mu season leka akwate ku byatakwatangako. Leka abale ssente zatabalangako. Engalo ezo ezimu zigendeko empeta z'embaga. Ekyo nkirangirira kibabeko mu linnya lya Yesu. Emikono egyo gikwate passport ezirimu ne visa. Emikono egyo gikwata ku matikiti g'ennyonyi mu linnya lya Yesu. Engalo ezigenda okusiigibwamu amafuta gano. Engalo ezo embibweko n'ekyo Mukama leka gikwate ku byapa by'amataka. Leka engalo ezo signing form eza transfer forms. Leka abantu babakwate ku byapa by'amataka. Leka bakwate ku mabaluwa agabatwala ebweru. Leka Mukama bakwate ku plani z'ennyumba. Leka bakwate Mukama Taata ku checkbox. Taata nga basayininga checkbox Mukama. Nga basayininga checks zino okujja sene mu banka. Leka Mukama basayininga banka deposits. Yes, Lord. Ensimbi ezo zibale engalo obutakoowa. Engalo ezo Mukama zibale sente obutakoowa.
engalo zibalese n'obutakoowa. Engalo ezo Mukama zikwate ku byagaana edda. Engalo zikwate ku bisumuluzo by'amayumba. Engalo ezo zinyole siteringi z'emmotoka. Zinyole siteringi z'amamotoka. Engalo ezo zinyole siteringi z'amamotoka. Engalo ezo zikwate ku bisumuluzo by'amayumba. Engalo ezo zikwate ku bintu ebadde byagaana. Engalo ezo zikulule ku bukariyoni bags nga zigenda ku airport. Mu linnya lya Yesu Omunazaalesi. Engalo ezo zikwate ku bintu ezo. Mu linnya lya Yesu. Amina. Engalo amafuta tugenda gateeka mu kibatu kyo. Engalo zigatte. Gatte ebibatu. Bwe tugateeka mu kibatu kyo gasimulize mu kibatu kubanga engalo zirangiriddeko mukisa. Agasigaddewo gateeke mu kyenyi. Mu linnya erya Yesu. Katonda akuwe buli kyonna ky'osabye. Katonda akuwe buli ky'osabidde wano. Katonda akuwe buli ky'osabye. Mukama akuwe bwe tumala okusiga genda wali emabega ofukamire w'oba osabira. Bwe tumala okuteeka amafuta mu ngalo genda emabega ofukamire w'oba osabira byonna obirangirire. Tandika okwebaza Mukama olw'ekyamagero kyo. Gw'abadde omulwadde tukulangirirako okuwonyezebwa. Amafuta getteeka mu kibatu kyo tugamba leka Katonda akolere ky'osabye bw'oyimiridde wano. Mukama ky'omusabye bw'oyimiridde wano leka Mukama ky'aba akola. Katonda ky'omusabye kyaba akola. Gasiige mu kibatu mu linnya lya Yesu. Gayise mu kibatu bw'omala ebibatu obiyise mu maaso mu linnya lya Yesu Omunazaalesi. Mukama akwe ky'osabye. Nyimiridde nga eri kabona bwe yayimirira n'alangirira ku Kaana wadde nga tategedde kye yasabye naye yagamba genda mukazi gwe Mukama akolere nga bw'osabye. Genda Mukama akolere nga bw'osabye. Genda Mukama akolere ky'osabye. Katonda akinyweze mu bulamu bwo. Ekyo ky'osabidde ddala leka Katonda kyaba akola. Ekyo ky'osabye Mukama kyaba akolera ddala nga bw'okisabye. Leka Mukama bw'atyo bw'aba akikola nga bw'okisabye. Leka Mukama bw'atyo bw'agaye. Katonda akusanyuse esizoni eno aleeta ebibyo. Mwene sizoni Katonda aleeta ebibyo. Mu sizoni eno Mukama akusanyuse. Katonda aleeta ebibyo. Akuteeka obujulizi mu ngalo. Shakata rodobokoto brakababa. I surrender. Savior, I surrender. Nga sinakuta njagala okuzigirira ekintu ekyekweseemu omukisa semakisa mu sizoni eno. Kino bakiyita National Prayer Day ey'emirundi ogw'e16 egenda okuba mu kisaawe e Kampala mukadde. Eyo bakyetagisa gisigamu nsigo buli ssaawa kikole oba kyetagisa buli dakiika kikole. Naye oba kisoboka buli woofunira opportunity sigamu ensigo yo kubanga eggwanga lyonna lirimu abasabi bali mu kusabira National Prayer Day. Okay, tulina prayer network across the nation bali mu kusabira National Prayer Day na buli muntu yenna anaagisigamu sente ze na buli anaasigamu ensigo ye bonna banagiwanira financially. Obulamu bwabwe tebugenda kusigala kyekimu. Ebyenfuna byabwe bigenda kukyuka. Tomwewuunya oyo neighbor akulinaanye nga avuga emmotoka nga totegera gyagijje. Katonda agenda kukola ebyamagero mu makkati gaffe wano. Katonda agenda kuwa abantu ebyamagero. Abawagira emirimu gye naye awagira emirimu gyabwe. Abawagira ebibye naye awagira ebyabwe. Ani awulira ngambeko nti amiina. Kati gwe wenna ayatwala ABSA nga ya National Prayer Day nga ogikomezaawo eyinza n'okuba yali yeekuusa ku kugula byuma. Duka emisindo gireete wano kati naawe agamba Bishop nange mpaayo ABSA. Nsuubira abantu ba mirundi ebiri abagenda okujja wano bantwaleko ABSA be baliwa. Oyo ayamala eddo zireeta ng'ayagala ABSA ndala n'oyo agitwala ogusooka. Oyo aginona ogusooka naye wano n'oyo agamba nagitwala dda nengenda kuddamu ngitwale nagireeta dda nengenda kuddamu ntwale endala yino ngikomezaawo naye bampe endala. Abo nangirira ekisa ku bulamu bwabwe era nangirira ekisa negattaako nga bwojja yangu nga bwensaba yangu bwensaba wemalira okusaba nga mwena muli wano. Wemalira okusaba nga muli wano abanagitwala nammwe abazikomezaawo.
omutukuvu gwe Katonda fensi ya maaso go nkwade ekitiibwa n'ettendo Mukama olw'abaana babawulidde ekigambo kyo olwaleero otugumiza nnyo tuzizzaamu nnyo amaanyi okuyita mu kigambo kyo bw'ogambye nti gw'ataagaana mwana wo naye n'omuwaayo ku lwaffe ffenna tolitugabira ebintu byonna bye twetaaga wamu n'omwana wo. Ayi Katonda gwe ayinza be na Mukama taata weebale gwe yatuwa omwana tulikusiima tutya tulikozesa bigambo ki tulikwebaza tutya mu sitayiro ki tuliwaayo kyokwe okusiima olw'ebyo byonna byokola mu bulamu bwaffe n'ebyo by'onootera okukola nga mwe mulina ekyobulokozi sebo kyetuvudde tujja mu maaso go mu ngeri ya kusiima olw'ekyo kye watukolera mu ngeri ya kwebaza olw'ekyo kye watukolera Mukama tuzze okusiga wakati mu mulimo gwo taata ogwa National Prayer Day ey'omulundi ogw'e16 taata ndeeta abasajja n'abakazi bonna abali wano n'abali eri ku mpewo ku radio ne ku TV ne ku social media abagenda okutwala amabaasa gano naabwe n'abagenda okusiga ensigo yaabwe Mukama wange taata mu mulimo gwogwo gwa National Prayer Day eggwanga mwe ligenda okulemberwa lireetebwe mu maaso go mu kigambo ekyokusaba Mukama eri eggwanga mwe ligenda okulembera mu maaso go okuleeta enteekateeka zaffe ez'omwaka ogujja era eggwanga mwe ligenda okulemberwa Mukama nga abamu ng'ekibalese kulokoka nkwegalira gwe Katonda ng'okungula emyoyo e Kampala mukadde abaana bo bano Mukama mu season eno nabo leka bakungule ebyabwe be badde bawulira nga balala be babiweera obujulizi nabano nsaba babikwateko era emikono gyabwe egigenda okukwata ku mabaasa gano bonna abanaazikwatako emikono egyo Mukama gibale ssente obutakoowa emikono egyo Mukama gikwate ku maceeke emikono egyo Mukama gisayininge zi contract ez'emirimu emikono egyo Mukama taata egitagenda nga kompeta leka gigendeko empeta z'embaga emikono egitakwatanga ku passport ezirimu visa ez'amanga agategerekeka leka zikwate ku passport ez'engeringe emikono egitavuganga ku motoka leka givuge ku mamotoka emikono egyo Mukama nkwegalira ayi Katonda leka gikwate ku bisumuluzo by'amayumba gikwate ku byapa by'amataka gisayininge ku transfer forms nangirira eri buli mukono ogenda okukwata ku basen gukwate ku bintu ebinene mu season eno abaana bo bajje babiweere n'obujulizi ti Mukama gwe wakikoze mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe omulokozi waffe amina. Hallelujah. Mbadde simanyi ogenda kusigalayo mbadde manyi ogenda kudduka wegatte ku bantu bano kubanga nkutunulira ne bwe mba nkulaba ku face ng'oliko amagenda ate kati bino byolaba by'abantu abaliko amagenda be bajja wano Mukama yebaziwe. Hallelujah. Bayibuli egamba bweti Bayibuli egamba eriyo w'ekisa ne Mukama Katonda agenda kweraga ng'ow'ekisa. Bayibuli neyongera nega nti ekigera kye mugera nammwe kye bali bagerera ekigera kye mukola mutya kano kankasembyeyo Katonda yalina ebintu embi yatonda nga bituyamba okumutegeera enkola ze n'obunene bwe bw'otunulira ennyanja ekuyamba okutegeera nti bannaye Katonda munene gwate yalibadde mutono n'akola ekintu ekinene ekyenkanidde awo naye ebimu ku byeyakola naye byolesa enkola ye. Ennyanja eyo mugiraba leke Victoria erimu buli saizi ya kyannyanja kyonna naye gwe eddobo ly'otutteyo ne saizi y'obutimba bw'otutteyo okuvubisa bwe busalawo saizi y'ekyennyanja ky'onookwata. Abaagala mukene batwala saizi ndala n'obutimba bulala n'amalo balala abaagala enkejje nabo beepimira ekyo abaagala engege nabo balina obutimba batwala abaagala empuuta balina obutimba batwala saizi y'akatimba k'otutte yeesalawo ky'onookwata ne saizi y'eddobo lyo. Mukama yebazibwe. Ennyanja eriko ekyokuyiga ekirala buli mwanange buli muntu konteina gy'atwalayo ennyanja gyejjuza atutteyo eccupa adda naga ccupa agenzeyo ne baketi adda naga baketi atutte pipa ennyanja teyemulugunya emujjuliza pipa atutte tanka ennyanja emujjuliza yo tekendera ne bw'otwala ki kyejjuza bassebo ne bannyabo ne Katonda bw'atyo. Konteina yo gy'otutte okusenyesa omukisa gwa Katonda konteina yenkana wa obunene. Nze mbuuza ensigo yo gy'oyagala okusiga yenkana ki yabaayo oyagala kungula ki awo njagala okuweera amagezi ng'otwala ebbaasa eno salawo bulungi teweekuba enjawulo salawo ky'onoowaayo. Ani ali wano ng'ogenda kuwaayo ensimbi zo nga ziri wakati w'emiliyoni emu n'okudda waggulu 1 million and above Uganda shillings. Ennaku zino ezize dola nga 3 zokka bwe ziti 1 million and above miliyoni emu n'okudda waggulu.
ulikikanga nene ne mwana nga tesinene nyono mwana aganti pajimpe ekijja kijje genda katondera bwate bwaba akuwa omukisa akuwe munene okwenkanidda nga agukubisizaamu ekigera kyogera leka ne mukama kyaba apimisa nga akuddiza kama favors be bucket gyotwala katonda gyaba akubisaamu tova ngenda kusaba nnyabo ngenda kulangirya kekisa omulala aliwa milioni mino okudagulu mitwalo 5 okudagulu mitwalo 5 n'okudagulu mitwalo 5 nga bwe mukyerowooza mitwalo 3 mitwalo 2 onagandi bajimpe ya 2 katonda akuwa omukisa 2 mulala aliwa nono uno wano mulala aliwa 2 10 ate nze ndwa nze sirwa kama favors be nkuleko kyakisabira nengenda ku kirala naye mukama bwakikubikulira nti zirize wali waddeyo ng'oddamu wanika omukono ng'ogane musumba katonda ansaasira nenyeza 10 naawe ogitute 10 5 mitwalo 5 nga zogenda okuwaayo oyaga kutwala ndala sister wangi until it is over sister agambe ino ngikomezaawo naye it is not over until it is over ngenda kutwala ebbasa eno buli dakiika ekimbaako kimbeeko katonda bw'omuyisa bw'agenda okuyisa bweweefuula payipu naye agenda kufuuka payipu gy'oli mukama akuwa omukisa afuka ebintu byo nga afuka bifuke nga n'okugwayo tebigwayo nabuuzadde b'emitwalo 5 buli amayingo ogenda kuwa emitwalo 5 sembera wano nzijeko ebbaasa sembera eno 5 3 4 2 1 sembera wano ntwaleko ebbaasa sembera ng'ogwa mwezi zenjogedde 5 4 3 sembera eno sembera eno mwana wange tonfula mutembeyi w'amabaasa sembera eno bwoba onoogintwalako kale wanike ebbaasa ayo nangiri ekisa onazitadde namu abazina muziteekemu ziteeka awo abazina ziteekeremu ddala oyagala bbaasa yino nnyabo iyo 2 emu gitwalire ebbaawo bwoba tomulina wonna wanaakuwasiza onoogimuwa teeka mbanga nangire ekisa kya katonda ku bulamu bwo omalivu bw'okozesa nga onene ebbaasa mu maaso ga mukama leka mukama bw'aba akozesa nga ajja gy'oli akugire gy'oli bayibuli ega nti mukama n'ajjira Saala nga bwe yayogera naawe mukama akugire akole ebikulu mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazareesi amiina. Ensigo ye yajja ogireese mitwalo 25 mukama akuwa omukisa abakoze obweyamu ng'omusajja mukama ali wano wakoze obweyamu ng'omusajja akunda ali wano toddayo nabwo buteeke ku kyoto wano buteeka wano ku kituuti kama agulumizibwe yimirira weerayo mwana n'amabanja go waalyo gakuwonya weerayo mwana n'ebizibu byo waalyo bikola weerayo mwana n'abalabe waalyo bakuba teeka mbanga mikono gyo nangire ekisa kyakonda ku bulamu bwo ng'ofuluma okuva mu kifo kino mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazareesi fuluma n'omukisa obeere omukisa mu kibuga obeere omukisa mu kyalo obeere omukisa ng'oyingira obeere omukisa ng'ofuluma na buli kyosaako omukono okuva kakati leka kirabe omukisa mukama akutaasa era akuwonya abalabe bo bwe baba ku kkono mazima akuyise ku ddyo bwe baba ku ddyo katonda akuyise ku kkono akabi bwe kaba waggulu katonda leka akuyise wansi akabi bwe kaba wansi kama akuyise waggulu buli yenna setaani gwe yakutegekedde okukabya amaziga n'okufumita ekiwundu mazima ku mutima gwo ng'ayita mu kukola obubi obw'engeri zonna oyo katonda amukutaase ne bwakuba essimu yo ereme kubaako mukama muwugule buli setaani gwakuwendulidde ng'okujja kwe mu bulamu bwo kwakukabya amaziga katonda oyo amuwugulire ddala naye abo bokka banaakugasa katonda abaleete mu bulamu bwo bave ku kkono bave ku ddyo bave buvanjuba ne bugwanjuba bajje mu bulamu bwo nga bava mu Uganda ne wabweru wa Uganda abanagasa obulamu bwo abanagasa amagenda go abanakuyamba ogenda mu maaso abo katonda baba aleeta mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe n'omulokozi waffe amiina. Pastor Sega waliwa duke emisinde gye wano osomera abali ku TV ne ku radio nga tebannavaako nabo baagala kuwaayo gye bali abagala okusiga mu National Prayer Day jangu basomere mobile money numbers yangwa mukubireko Pastor Kagwa Sega wa mu ngalo ng'ajja wano mu maaso
okusomera abantu abali ku mpewo mobile money numbers n'abaagala okulokoka mudduke emisinde mujje wano buli ayagala okulokoka jangu wano Pastor Sega wagenda kukwatiza obulokozi bobanga oli ku TV naye nga tuwaweereddwa bambi gwe mukisa tofunye mukisa okubeera ng'owaayo bwene ine ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo kyo osobola okukiisa ku nooti 778 12 11 11 nooti 778 12 11 11 Airtel eri nooti 759 51 69 64 nooti 759 51 69 64 ate bobanga awo bobanga oyagala kukozesa merchant codes Airtel onyega kamunyenye 185 kamunyenye nonyega mwenda nozao kadala nonyega nekusaba merchant code notekamu 11 nkaga asatu mwemu nosembyayo 3 nonyega nekusaba omwendo notekamu omwendo gwonna gwoyagala okuwaayo Mukama ajja kwanya omukisa no sending ajja kwazituuka ate MTN merchant code onyega kamunyenye 165 kamunyenye 3 kadala kusebe merchant code onyegemu 3 mwemu nkaga mu 3 ozeko 00 onyega kusebe amount otekemu amount zona zoyagala okuwaayo tekemu piniyo zijja kuba zituuka mu linnya lya Mukama Fesu Mukama kwa omukisa ng'owaayo ate bobanga weeyama ku lw'ebyuma nga weeyama ku lw'ebyuma eya MTN eri nooti 772 536 62 71 nooti 772 536 62 71 eya Airtel nooti 7 nooti M 5 69 64 nooti 7 nooti M 5 69 64 kama kwa omukisa mu linnya lya Mukama Fesu bano bazze okulokoka bokka kale abala bali ku TV gwali ku TV oli ku radio Facebook live wanike emikono gyo teka emikono gyo mu kifuba mwabazze wano nabo bali eri kati tufa abali wano tugenda kusabira abantu bane sala gye bakusabira Mukama nakuyamba nonywera ye tuba tubasabira mu linnya lya Mukama Fesu damu ebigambo bino gamba Yesu Mukama wange nzija masogo nga nkwegayirira onsonyiwe onsaasire ebyo byange byonna bye nakola okuva mu buto okutuuka wano binsonyiwe Yesu kubanga nze n'omutima gwange nzikiriza okweba obutuukirivu era nja kufuna akamwa kange ti ndokose mu linnya lya Yesu. Yesu nkusaba sangula amannya gange mu kitabo ky'abafu era ekyaboonoonyi ogawandiike mu kitabo ky'abalamu era ekyabatuukirivu era gwe Setaani endagaano zo zonna ze nakola naawe ze nakola nga mmanyi ze nakola nga simanyi ze bankolera ze neekolera zonna nze kutulako nzeegaana sikyali kitundu mu ndagaano ezo kubanga olwaleero koze endagaano ne Mukama wange Yesu era endagaano zo Setaani ziremereddwa okuvonnako olwaleero tokyalinako obuyinza kubanga siri muzaanawo siri mudduwo nze ndi mwana wa Katonda era ne Yesu Kristo ye Mukama wange mu linnya lya Yesu amiina. Gola omukono gwo tubasabire mu linnya lya Mukama Fesu. Gola omukono gwo naawe ali ku TV wanika emikono gyo waggulu mu bbanga naawe ali wano wanika Katonda kitaffe mu linnya lya Mukama Fesu tujja maaso go tukuwa ekitiibwa n'ettendo twagala okwebaza olw'ekigambo kyetudde okuva eri Mukama Kabaka w'abakabaka omuweerezaawo Mukama Taata kyetuwulidde tiwatwagala nnyo Kabaka w'abakabaka nga tukyalina boonoonyi watufiirira watwagala nnyo Katonda obutukuvu bwawaayo omwana wo Yesu Kristo ate naye n'atwagala omwana kubanga ekyo yakijulira yakyogera Yesu Kristo n'agamba ng'ali ku maaso g'ensi kuno tewali alina kwagala kunene okulinga okwange omuntu okuwaayo obulamu bwe ku lwa mikwano gye weebale gwe yatwagala n'otufiirira era ayagadde na bano Mukama Taata kati no Mukama Taata tubaleta maaso go tusaba obasonyiwe byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda nga bwogera mu kigambo kyo nti ndi ku luggi lw'omutima gw'onkonkona bona okuggulawo nayingira naliira wamu naawe nange baabano bakuggulidde emitima gyabwe yingira Mukama oliire wamu n'omukazi oyo n'omusajja oyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu abadde omuddu wa Setaani konondi guno Mukama Taata afuuse mwana wo mu linnya lya Mukama waffe Yesu era Mukama nkusaba nga nkwegayira muwa amaanyi ago nga simalala ge maanyi gali ag'omwoyo omutukuvu
aganaamuyamba Mukama okuwangula byonna ebadde ebimuwangula ebikemo byonna mu linnya lya Yesu. Muwa amaanyi Mukama okulekayo obusamize, okulekayo okufuwa emmindi, okwesumula yirizi, okwokya baalubaale mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era tumulangiddeko ekisa kyo, leka agende awangule, omukazi oyo awangule, omusajja oyo awangule, ali wano awangule, alokokedde ku TV awangule, alokokedde ku radio awangule, ali ku Facebook yonna mu ggwanga gy'ali awangule mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana Katonda omutukuvu. Erinnya ly'Omukama lyoke ligulumizibwe okuyita mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama ffe era omulokozi waffe. Yonna gy'onoogamba nti amiina.